Ebibiina by'obwannacewa nga bikulembeddwamu ekibiina kya Uganda Debt Network bivuddeyo ne bisaba banka y'ensi yonna eyanjula endagaano z'ekola ne gavumenti ya kuno ng'egiwola ensimbi eri bannayuganda mu lujjudde okusobola okuleetawo obwerufu mu nkola y'emirimu. If we think we are not comfortable by the actions or the lack of transparency by the World Bank on its portfolio performance in Uganda, then Ugandans should ask certain questions. Julius Kapwepwe ngono yakulira emirimu mu kitongole kya Uganda Debt Network agugumbudde gavumenti ku nkola yayo ey'okwerondera kampuni naddala ezengwira okukola emirimu gya gavumenti nga tebayise mu kuvuganya n'amakampuni ga kuno, ekintu kyagambye nti si kya bwenkanya kubanga y'emu ku nsonga ereeta obukenuzi mu ggwanga. Kossa ne bannayuganda obutaganyulwa mu nsimbi ezo eziba zeewoleddwa kubanga zitenda z'okukola emirimu egy'enjawulo zisinga kuweebwa amakampuni magwira. Of course there is the bit that the money comes from China. Yes, but once the money comes from whichever source to Uganda, it becomes money for Uganda. It is the responsibility of the Ugandan citizens to know about it. So the risk of single sourcing is mainly what we are putting forth, and we do not expect the caliber of a World Bank kind of fund or project to be involved in single sourcing unless there is explanation to the contrary. Kapwepo ayongeddeko nti bonga ab'ebibiina by'obwannacewa si bamativu na banka y'ensi yonna eyeesuuliddeyo ogwannagamba nga bannayuganda tebafuna ekyo ekisaanidde okuva mu nsimbi ezeewolwa eggwanga era n'asuubiza nga bwe bagenda okuwandiikira banka y'ensi yonna ku nsonga zaabwe. We are writing to the World Bank boss in Washington about these concerns that are taking place that involve the World Bank financing, and we shall also have an opportunity for a discussion with the World Bank country director and raise these concerns further. Of course, we are also going ahead to inform Ugandans about what is happening. It is their money, they need to know about their own affairs. In some cases, there is limited access to information. To the extent that we have certain pieces of information, we are sharing that out for the rest of the Ugandans to know. Ng'ebitundu 36 ku buli 100 eby'embalirira y'eggwanga biva mu nsimbi ezeewolwa okuva mu banka y'ensi yonna kw'ossa n'ezo ezaaweebwa gavumenti ensi zinnaggwedda okukola zi pulojekiti ez'enjawulo muli enguudo n'endala nnyingi okusobola okuleetawo enkulaakulana ey'omuggundu. Kino nno tekisobose kubanga eggwanga lifiirizibwa ensimbi eziri eyo mu buwumbi 500,000 eza ssente za Uganda buli mwaka mu bukenuzi. Ebibiina by'obwannacewa bitegeezezza nga bwe bigenda okuwandiikira banka y'ensi yonna ku ssente eziba ziwoleddwa gavumenti ya kuno nti banka eno ebeere nnambulukufu ku ndagaano ezo zonna eziba zikoleddwa wakati wa gavumenti ya Uganda ne banka eyo okulaba nga wabeerawo obwerufu tulwanise ebbula ly'essente wabula ne bategeeza nti bo nga bannacewa bagenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga ssente z'omuwi w'omusolo tezifiirizibwa. Stephen Tulyarugayo, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.